Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithi ya fiyorariro eva Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Atugamba Umar bin Khattab Allah sinekuye atuganti yawulira omubaka wa Allah ebingira n'emirembe gibere kuye ng'agamba nti buli mulimo gwonna gukolebwa era ne gutuukirira na kumalirira. Wa innama likulli imri'in ma nawa, era na buli muntu yenna abaako nekyaba amaliridde. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, omuntu abeera nga amaliridde kudda eri Allah n'omubaka we, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, era Allah amugondeza nabeera nga okusenguka kwe amaliridde kudda eri Allah n'omubaka we. Ate faman kanat hijratuhu lidunya, oli bwabeera nga okusenguka kumalirira kudda eri byanfuna byansi, yusibuha Allah bimugondeza n'abifuna, aw imra'atin, oba oli nga amaliridde kusenguka kudda eri kuwasa mukyala, yankihuha, naye abeera nga amuwasa, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, buli kusenguka kwa buli kintu kubeera kukwatagana bulungi n'ekyo omuntu kyaba asengukidde okudda gikiri. Bw'oba omaliridde kweza ensonga zonna Allah abeera akugondeza n'obeera nga ekintu ekyo kifuna mu butuufu bwakyo. Kyetufuna mu hadith nti buli mulimo gwonna tulina okumanya nti guliwo na kumalirira, so tova eri n'okola bukozi kyoba obadde mutulo ogenda okwesanga ng'ate osadde. Nedda, ogenda n'ofuna buzu n'otandika okusaala, yani enteekateeka gyeweteekateeka eraga nti ogenda kusaala. Kozi baddu ba Allah, mbalamira nga nange neeramira tuzze obujja enniya zaffe, tusaba Allah abeere nga tuteeramu obwangu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.